Kano kankayisewo mangu. Amanyaze Hussein Kato Muyinda nga bulijjo. Sitera nnyo okwogera ku byabufuzi kubanga ebinyumu gy'enkola tezinzikiriza kubeera partisan. Naye ng'omuntu waliwo ekintu ky'olaba n'olabira ddala nga kikumuvinze. There's a on debate going on bagezaako okulonda ani agenda okubeera member of parliament for Kawempe. Omugenzi Segirinya gye yali. Segirinya fight hard. So njaga okuyozayoza Nuupu mu kusookera ddala. Ekintu Nuupu kyekoze mukiraba ng'ekitono oba ekyokusaaga. Naye kiyolekera ekibiina ekiri mu kukula mu ngeri eri very well organized. Process eno yatandika natisooka ne neebuuza banaalonda batya flag bearer. Naye ngenda okulaba Nuupu ate eteekawo debate. Buli omu aje yennyonnyoleko ng'ensi yonna emulaba. Ne batuula nga bwe tulaba awo. Akaseera kagenze kawanvu, moderator n'abuuza ekibuuzo. Nga bwe mulaba awo. N'agamba njagala mumbuulire ku mmwe mwenna ani gwe weegomba mba n'abatudde wano. Omwami asoose ayimiridde n'agamba talina gwe yeegomba. N'owookubiri siina gwe neegomba. N'owookusatu siina gwe neegomba. Oluvannyuma ennyo omwami emu ayimiridde n'agamba ze neegomba gundi olw'okuba alina ebintu byaze baakola nga bitwanira rule of law okumala ebbanga. Omulala naye ne bamubuuza ye n'agamba nze neeyagala nze zekka. Awo kamera n'ekyuka n'eddako ewa principal. Naye ng'olaba keesi ya principal abadde musanyufu naye nandibadde nzi abantu abo bonna abagambye nti balina gwe beegombanga kitegeeza mu byobufuzi bakyali. A politician, a true leader, in fact not a politician, a true leader, one of the best skills ekimu ku kisinga okuba ekirungi is to identify talent. Olina okuba awantu wonna ng'olina kye weegomba kuba ne kye bakusinga. Omuntu atakkiriza nti baliwo kye bamusingako tasobola kuba mukulembeze mulungi. Ekyo kitulaze nti already abantu balina biasi zaabwe, balina ego. Omukulembeze omutuufu taba na ego. You acknowledge the presence of others, acknowledge their strengths, acknowledge your weaknesses. So nze njagala kino just njagadde kiyisaawo mangu naye nga nti for big up Nuupu mukikoze kyemukoze ze kinsanyusizza. Kati tunaavaawo ekitegeeza terajja kwekwasa kwaki gundi teyafuna kaadi, kwaki gundi yafuna kaadi. So mu bumpimpi bannayuganda, politics we Uganda wano walina okutuuka. Nuupu yakeera ku makya n'eteekawo ettendekero ly'okusomesa ebyobufuzi, leadership. Abantu ne boogera ebigambo bingi naye entandise okulaba nti etandise okufulumya quality. Nti weewaawo wadde bano bonna abatudde eno ku debate teri akufunyiza ngumi, teri avumye, teri akoze eki. Buli omu aze ku debatinga, buli omu aze na ideas ze. Nga ideas zonna buli omu zaze ezandibadde nga manifesto zaabwe bazilinkinga ku objective ne mission ya Nuupu. Bwe batyo bazimbe ekibiina. Njagala ndabe NRM nga naye etudde nga baleesa abantu batudde awo nga tunoonya flag bearer tukole debate nabo bakole nga Nuupu bwekoze. Ate ekisinza okunsanyusa mu byonna buli woolaba omuntu wa wansi ng'avuddeyo okutwala ekifo ky'obuvunaanyizibwa ng'ekya honorable member of parliament, kitegeeza enkyukakyuka etandikidde mu grassroots. Enjogera ya foot soldier eba etandise okukwata okunywera. Buli woolaba bano abeefuula nti baasoma bejje mu byobufuzi nga balowooza bo bajja kulinda luka ballot paper balonde oba babbe basasule bayitewo.
ekyekawempe kindaze ku Nuupu kisinde oba kibiina ky'abantu ba wansi. Singa ne upcoming elections zibawe zityo ne principal naye akkirize abantu bamwesimbeko bayimirire badibetinge ekyo kigende mu maaso abantu balonde ani addako. In other words, Nuupu has demonstrated eraze demokrasiya weyandibadde atambula. Nze okwawukana naawe mu ndowooza y'ebyobufuzi tenfuula enemiwo. Nze bangi bentuula nabo nina endowooza eyange ey'obyobufuzi nabo balina endowooza eyaabwe, naye kino Nuupu kyekoze kinsanyusiza. Waliwo omusajja bamuyita Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi yali alwanira eddembe civic rights ez'abantu obwenkanya. Yali musajja muhindi nere yalwanira obuyindi eyo okutuuka ku independence. Naye yagamba nti buli woolaba abantu abawansi nga batwala ebifo by'obuvunaanyizibwa kitegeeza nti abantu abaliko kati bwe bandisuubidde nti baasoma tebabayambye kati bo basazewo babyekwatiremu. That is when change starts. Awo enkyukakyuka bwetandikira. Waliwo ekiseera nga fe abaasoma fe abatubeere ne Kampala n'okuba essimu ne mugamba temulonda gundi ate ne batamulonda. Naye kaakati ogenda ku ground omuntu wa wansi n'akugamba ssebo njagala accountability yakino ekintu. Waliwo MP omuggo nalabye eggabaawo yabadde agenzebwa okubuuza ku bantu ne bamugoba tetukulabangako tena kyotukoledde accountability. Omulembe gw'abantu entulo ly'abantu abatudde ku bench eyo emyaka ekinene nnyo average wogatta gyonna n'ogabanyaamu tebasukka myaka 4. Generation eno gye tulina kati saawa zino generation eri strong on accountability. Omwana owuwa akubuuza why are you home late kubanga ye omulembe gwabwe accountability. Omwana akubuuza why am I not in school, why siri ku ssomero. Mwana muto, yes, accountability. So we tunaagenda nga tuzimba ekintu nga Nuupu kyekoze kirungi nnyo okwacknowledginga omuntu ekirungi kyakoze regardless oba olina endowooza endala oba etafaanana ye, naye ekikolwa ki Nuupu kyekoze nze kinzizzaamu amaanyi mu byobufuzi bwa Uganda. Naye njagala tuyiga ebintu ebimu abantu baba badibetinga ebibuuzo byonna bye basengese buli kibuuzo kibadde specific nga kina quality ya leadership kwe kinoonya. Bweddayo labe video ezo zonna buli kibuuzo kye baleese kibadde kireeta specific. Webabuuza gwe ekibuuzo ng'ekyokugira nti wano wootudde ani gwe weegomba okiraba ng'ekibuuzo ekitono oba ekyokusaaga, naye ekibuuzo ekyo kirina quality gye kyagala okuleeta mu muntu, naye nakuba mwegendereza nnyo ng'oddamu ebibuuzo byera. So baganda bange sijja kubiwanvuya naye ka video kano kanzizaamu amaanyi njagala okuyozayoza Nuupu ku kyekoze. Such a function ya bbeeyi nnyo okubeera n'egundi nga eyalingako NBS olunaku lulamba okukuŋŋaanya abantu abo bonna okutegeka ebyo ebintu byonna bya bbeeyi. Waliwo ebibiina wano nga birina ssente mpitirivu naye nga tebikolangako ekintu ng'ekyo. Naye ekibiina kino wekyajja abantu bakyogerera tebalina ideology, tebalina structure, tebalina kintu kyonna. Ne twerabira ekintu kimu mu katabo kange kensinga okwagala Bayibuli yange bagiyita Art of War. General Sanzu akugamba be formless like water. Eba kuyiwa mu giraasi ogendera mu giraasi, eba kuyiwa mu nnyanja ogendera mu nnyanja. Njagala otunuulire Nuupu nga weeki eri formless. Reason being eri mu bantu si ya muntu. N'olw'ensonga eyo sijja kuwanvuya vidiyo eno naye njagala mwetegereze ka vidiyo ako n'ekyokuyiga tweyongereyo mu maaso. Amanya nze Hussein Kato Mulinda ku lidda w'abantu ba bulijjo aba Nuupu mbayozaayoza mwenna ku kye mutuuseeko, basabira bigende bulungi, basabira n'obuwanguzi. Nindiridde akabanga awo mu maaso ndabe n'ebibiina ebirala nga bikola kye kimu kye muba mukoze. Mwebale.